wali otuddeko awo n'ofumiitiriza lwaki abakazi bakyuse nnyo omulembe guno oba mu biseera bino lwaki abakazi bakyuse nnyo? Abaami abasinga abali mu nsi ez'Ebulaaya oba ensi ez'ebuwangankuse mulina abaana mu Uganda. Abasajja mukoze essomo ly'amaanyi okuyigiriza abakyala okukola. Olw'ensonga abaami ennamba ennene esinga obuvunanyizibwa bwabwe babusuula. Tewali mukazi gw'ogenda kukwana olabirize message za WhatsApp, olabirize kugamba z'omulabirirako omwagala nnyo. Waliwo emyaka nga tegikyetaaga kigambo nkwagala nnyo, nga kyetaaga ekigambo ekimuwa essuubi nga tutandikiddewa okukyusa obulamu. Tojja kubeera mu inbox y'omuntu buli ddakiika ng'omugamba kigambo kyekimu. Nkwagala nnyo, nkwagala nnyo. Waliwo emyaka nga tekyali ku bigambo nkwagala nnyo. Abasajja basudde obuvunanyizibwa mu bufumbo bwabwe. Kale obufumbo bandi busudde naye ne ku baana baabwe ne bawaliriza okubanga ssaawa zino 75% abakazi be bali ku byo bye bakolerera abaana. Sebo, who is going to give you the respect, the inner mind and the inner peace nga tolina kyo providing okujjako okuproviding abakazi abapya be mwakalaba mu bulamu bwammwe? Abasajja bakyuse okusinga abakazi emirundi 10. Tewaliwo mwana wa Benge akeera ku makya n'ava mu ssomero olw'okuba she needs a relationship with you, n'atuuka ewuwo n'osigala ng'omuyisa ng'omuntu ye ne yeeyisa ng'ensolo. Tewaliwo mukazi yandivudde mu Uganda asikirizibwa ogenda okukuuta amasefuliya mu kalina 8 ng'abadde alabirirwa mu bufumbo mwabadde. Abasajja, they have totally lost everything. Wabula kati kye basigaza kugula bwakwano no namuwako oyo ng'amutana akwano namuwako, naye ng'abaana abaabo essaawa zino babula n'ekyokulya. Ebintu byonna bye tulaba mu relationships ez'ennaku zino, obuvunaanyizibwa bwe tulaba abantu basudde kwabo bwe batonzeewo mu nsi, akatale k'okunoonya abantu nga bwe kali essaawa eno, ebintu eby'obufumbo nga bwe biri essaawa eno, njagala okimanye nga bw'obiraba bigenda kweyongera okubeera ebibi mu maaso eyo. Kyekiviiriddeko bino tukimanyi bulungi nti tuvudde ku nteekateeka amaka gye gaali gatondeddwa oba oliawo okubeera. Njagala weebuuze, relationships ez'edda n'abantu b'edda be twogerako, relationships baziyingiranga batya? Basookanga kukola bya kifumbo ne bazingira oba basookanga kuyiziyingira ne bakola eby'ekifumbo? Awo waliwo okwebuuza kungi nnyo. Family unity nga bwe yalina okuba okuviira ddala mu ntandikwa y'ensi eno, okuviira ddala ku Katonda engeri gye yali agiseetinzeemu, byonna tubikyusizza. Si Katonda yabikyusizza. Mpulira nnyo abantu abagamba nti ebintu bikyuse. Question yange eva ebeera, ani abikyusizza? Si Katonda. No? Ffe abantu ffe tubyekyusirizza. Tukimanyi bulungi era mu abakkiriza mu by'Ekikristaayo mukimanyi nti Adamu bw'atondebwa n'amala okwonoona, agambibwa nti muntu yozo muno gyange ekyokulya, teyali wakulya yekka, yali wakugabirira famire, omuli omukyala n'abaana be yali agenda otonda mu nsi. Sirina wenda banga bagamba Eva nti muntu yozo muno gena n'obonaabona n'oleeta ekyokulya ewaka. Kitegeeza gwali mulimu gwaffe ng'abasajja to go out there and feed our families. Abasajja bagendanga okulwana okulabirira abantu baabwe nga tebeemulugunya. Kizibu nnyo okusanga omusajja akola akaayana nti ate nze omukyala sandi mulabidde, ate sente zange, ate omukyala baagala kulya ewaka, ate nze sente zange, blabla. Teri. Era teri musajja aprotectinga nsimbi ye ng'agamba eno ensimbi ya kisajja. Why? Because amanyi responsibility ye yakulabirira abantu be. Zaakola zonna zaakulabirira ye, mukyala we n'abantu ab'omu nnyumba ye. Kizibu nnyo okusanga omukyala ne bw'aba akoze ensimbi ez'enkana zitya ali willing
okuwaayo ensimbi ezo zonna zirabirire omusajja we katugeze ali wakatakola, zirabirire n'ab'omu famire ye. Kizibu. Why? Because ekyo tekyamutondebwa. Eyo stress tasobola gyeteekamu n'amalako. Era kyovula bw'agyeteekako ekiddirira agamba kagasasika yeeti omusajja asobola okulabirira famire ye from A to Z, from 1 year to 20 years. Now, abakyala bwe bayingira labor force, kyekituuseewo abasajja abamu asobola n'okubeerayo gwe zaala buzaazi, abakazi ennaku zino beekolera ajja kulabirira abaana. Coming to the labor force, okukyusa role kuno kuleetedde abamu abalina okukola roles ezo okutandika okussa ebikola wansi n'emikono wansi. Buli lwolaba omuntu gw'obadde olina obuyinza okulabirira ng'atandise okusobola okwerabirira ng'otandika okussa emikono wansi. In real life bwe kityo bwe kiri, ng'omuntu oyo omulekera akazito ak'okwerabirira. Ekirala kye njagala omanye ekiyinza okuba nga kivuddeko ensonga zino okutuuka wano ly'eddembe. Twalwanirira eddembe eryo. Eddembe ery'okuba nti bajjajja, bassenga, bakojja tebannoonyeza mubeezi. Nze mwenoonyeza. Twayagala eddembe ery'okwenoonyeza abaagalwa. Tukimanyi bulungi n'engero zigamba nti aliiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Amaaso g'abakulu gaakolanga okwekenneenya abantu ne families gye twalinga tugenda okujja abaagalwa. Today, because tulina eddembe eringi ennyo lye twayagalanga, katwenoonyeza ababeezi, ndowooza tulaba ekivuddemu. Eddembe ly'okwesalirawo. Muno mwe muvudde n'eddembe ery'abannaffe abagambye abaana abamu abawala nti oli waddembe okukola buli kimu ky'oyagala. You have a right to do whatever you want. Mwe muvudde n'enjogera ezimu eza what a man can do, a woman can do even better. Abamu batuuse ne ku level egamba nti omusajja bw'aba asobola okwenda naawe osobola okikola. Naye njagala okimanye nti buli kye bagambye nti olina eddembe, you have a right to do it. Si buli kye bagambye nti olina eddembe okikola nti kiyinza okubeera ekirungi gy'oli. Abaana bano babagambye nti olina eddembe okukola buli kimu ky'oyagala. Omulina okunoonya okwebaka naye, omulina okwebaka emirundi n'emirundi n'abantu ab'enjawulo. Naye tebababuulidde biyinza kuvaamu. Omusajja oyo gw'ogenda okwebaka naye weebaka omulala n'omwaka ogujja n'omulala omwaka ogujja, basobola okubeera abasatu bonna ne bakuzaalamu. Naye bo tebalina kikyuse mu bulamu bwabwe. Okuggyako gw'okufunisa olubuto, bo basigadde nga bali nnomu, asobola n'okuva mu nsi eno n'agenda mu nsi endala. Naye gwe akulekedde ebisago ebya peyini eyo okuraizinga omuntu ku lulwo. Eddembe. You have a right to do whatever you want to do. Naye si buli ky'oyagala oba si buli ky'olinako eddembe okukola nti kirungi gy'oli. Osanga omusajja ng'azadde mu bakazi nga 5, alina abaana 5, ne teri n'omu ku abo abakazi gwe yali atutte na waabwe. Teri na waabwe wa muwala gy'amanyi. Ly'eddembe lye tulina eringi ennyo bwe lityo. Katonda kye yali atonze kyali better for us, naye tetukyagala. Buli lwe tutayagala bya Katonda by'atonze, ffe ne tutondawo ebyaffe, biba bya butwa, bitutwala. Kaakati kye tuli mu kufeesinga. N'olwekyo njagadde okukola reaction eno mu video ya Auntie Kaduuka okulaga wa gye tulaga. Bino bye tulengera, bye tulaba, kikyali kituuza. Kikyali kituuza. Gye tulaga eyo abaana be tuzaalawo be tutonda mu nsi n'amalala amangi ge tulina, bo relationships zigenda kuba tebakyazirozaako yadde. Actually n'obufumbo bayinza obutabulozaako yadde. Abaana abo abagenda okubeera abazzukulu baffe oli agenda kubeera n'abakazi 8 nga bonna abalinamu abaana naye nga talina n'omu gwakomiitinze naye. Bitandika butandisi gye tulaga wali wasi. So
paka nga tuzzeeyo okurealizinga nti family unity erina engeri gye yali etondeddwamu ekitakyasoboka.